This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Residence Jesus makutusako luseke nyama kwa sente weyagala edition ya each and pan you like I know what's up can pan you like them go and think we say kumina satu desema kumipira abiri mwekano kuyaya extra parking isipesi okuingira emitwala abiri emeza ya milioni biri so kumina bezo regulonga tukulawo ebyokuya nebyokunya sawa bireze jiro itandiko kubuna amameza gotona bayimbi abaluseke nyama kola sente weyagala edition betedwa musente bileya Kasuku Live ya extra okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge biziremu oba kuba essimu noti 779 noti nyemunya oba noti 75 noti 74 noti 292 tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Aliya ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujjira kutoka ntoko ndimbuzi nyapuno alabura babaddi abakyala wele somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge oya baweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista biblia mu detergent baluwa nagadi ebola yakasajja kasendi kalimba batale esendi batale. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Lero wakuna, and as usual, President wa Common Man's Party, Commander-in-Chief incoming, Honorable Mubaraka Munyagwa. Esebo. Tuba tulina ye olunaku olwaleero. Honorable nsanyusa okulaba. Ugamba otya? Je tuli. Leero totambudde wekka. Esebo. Kulabako omuntu ku gaadi. Sebo oyo kanso mulamba JB Nsamba agenda okubeera MP wa Makindye Ssaabagabo ine president katakyatambula yekka bw'osemberera okuyingira entebe detail egenda yegejja Sebo nsanyusa okulaba. Makindye Ssaabagabo omusajja affe oyo kanso Nsamba Common Man's Party mumulabiranga ddala kintu tekisobola okuba nga kitambula obulamu bugamba butya tutambuza isoko boze kuba tulaba n'abatuwuliriza abatulaba balamusiza balaba program ya feno buli lwakuna eya the animal farm mbeera ne principal press secretary waffe mukulu Kasuku Butereevu yesebo abantu buli wamu ngenda mbagamba waliwo ababuusabuusa ne mbagamba no ndi wa Common Man's Party oli wamanyi ate nga no mu bakulembeze oli mukulembeze wawo okitegedde so ye embeera nga bwegenda okubanga etambula olunaku olwaleero twasemba okuba ffenna wiiki ewedde emitiyana ne tukuddukako ne tukulekayo nga enkeera debate tewalabikako abantu ne baŋŋamba kati tumulinze wa Kasuku alyoka akuba ebituli mu bintu bye bamuyisemu n'atajja. For starters, to re-echo, why didn't you come for the debate? Ekisooka njagala abatwala bantegeere clearly. Saalemye butalabika mu debate nti lwokuba nyina ekizibu n'omutegesi kuba NTV. No, NTV sibalinaako kizibu TV yange for a long time. Yes. Naye nze Kasuku nakugamba, I told it to you. Lwakuba you didn't amplify it better.
nga nkugamba nti ffe ab'opposition okukkiriza tugende mu debate nga President Museveni taliiwo tujja kuba tunafuye. Honorable Munyagwa, there was a school of thought nga bagamba nti it is a debate of ideas, not against each other. So without with or without President Museveni, the debate should happen. Mu bita bya Arsenal na Man U bino byakutwala buyinza bassebo ne bannyabo. Power means everything. Omuntu atta obuyinza bwe bugagga bwe mulaba. Omuntu atta obuyinza batuta obugagga batutte buli kimu. Bino si bya Arsenal na Man U nti mujja tu debating mu Arsenal ne Man U tiimu kyesinga. Ennedda si bwe biba. Eri debate ya nsonga za kutwala ggwanga. Buyinza state power. Abulina yani? President Museveni. Exactly. Boba ogenda kujja omuntu mu bukulembeze oleeta kiruyita alternative policy. Ng'okugerageranya eyo ku ye. Eriwo. So benchmark ebeera yiye. Ye. Okulaga abantu nti ffe twagala obbukwata. Vis-a-vis ekiriwo kino kye tugenda okukola. Nga tewali incumbent omala budde. Tuntunulire presidents ezibadde set world over. Mu America bakikola bati. Incumbent abaawo. Wonna world over. Kawabeere Kenya, kawabeere an incumbent aba wano. Nono n'aba wano. So kyengezaako kulaga abatulaba debate kwadde kusaaga. Some of us tulina ebintu bye tutadde mu manifesto zaffe naye nga bikoona omuntu omu okusinga NRM. So wabadde oyina okubaawo nga ne President Museveni yali awo. Bw'otuuka corruption omugambe kwe corruption yakulemye. For instance, corruption ali mu Uganda kati. Corruption that is stinking to the high heavens. Omunenyani. Kwaba babaddewo. Tewali. Opposition obadde okimanyi kakati kandaga abatulaba. Bwe tuyingira parliament NRM etuula side yayo. Mwenna nga mwabadde awo NUP, FDC ani namwe ne mutuula side yayo. Olowooza lwaki bakikola bati? Politics bwali temulimu silver medal. Temulimu bronze. Mulimu gold na silver. Awangulu wa president abeera ruling government. Mwewe bawangudde mwenna akanywa babakwata ne bateeka ne bagamba government ekisiikirize. Ne mufuna neera gwe bayita lead of opposition. Lead of opposition mu parliament aba wa kibiina kimu naye abaakulira ab'ebibiina byonna ebisigadde. The opposition. Exactly. Yabadde tiimu emu. What happened in that debate was a monologue. A monologue. Nakinyonyolo ina ngamba nti mbadde bitash. But a monologue ye muntu okunyumyamu weka. Yes, it was a monologue. For you didn't see anything? Nothing. Actually, they ended up looking ugly and ugly. They looked ugly. Nga wenda anticipating. Anti mwamaliriza mwekenyini mutandise kwagala kuonagana. President Museveni naseka. Why? Kasuku bulwe mugenda mu debate. No, ne wawedda kike zisooka. Bwe waba waaki kyandiyise eddakiika za rebuttal. Oteeka okuba mu banne ebituli. Wabaddewo provocative questions. Nga nkunnyingi ekibuuzo kyabuuzizza Nandala Mafaabi. Kyagulanyi abasingako amaanyi lwaki temumwegattako. Kati nze oyinza okukimbuuza Munyagwa ne nkuddamu ansa. Ansa neetakusanyusa nga alaba baguze Munyagwa akuba Kyagulanyi akuba bayiboka. Ninga answer eri appropriate je mbadde nyina okwanukula. You understand? Oyinza okungamba lwaki wayawukana ku Nandala mu FDC. Nenjogera amazima ate ne munyiga ati olaba Munyagwa bamulese kuba Nandala. That's why me I insist. Buli agenda oteka debate yo neddako twagala President Museveni to be present. Nga tunagenda walako bya debate ebibuuzo ebyo. There has been a school of thought that you just don't like Mr. Kyagulanyi. Is it true? Yeah, nkolaki. What did he do to me? People say for some time now, buli wofuna omukisa ogwokuba Kyagulanyi n'aba NUP ofiirako bafiire. It's unfortunate. Very unfortunate. Anyway, enkola yabwe gye saagala naye siina gwe mpala nawo.
nkola yabwe eti they are bad mannered. They are bad mannered. Umbuzango yagala answer. Now ate lwaki freezing? Where am I? No. Yes, I'm looking. I'm listening to you. Sina buzibu ku individuals personalities nti Honorable Kyagulanyi Obaani. But NUP ideology yabwe that mannerism. Simanyi bankozesa ekigambo ekituufu. They are bad mannered. Ojjukira nze ekyancha y'abaana abo yali bintu bisatu. Basooka ne balumba Besigye bamukubire ku CBS. Ojjukira? Naye bannaye. But did you verify that it was them? Because we have seen how politics is played. Oli n'ayambala akakofiirako ne yeefula nti baali bakulira ono kansala Kesiege bayita Mubiru mumanyi oyo mweru ng'atumiddwa chairman Nyanzi. Ngono Besigye abakoze ekyo. Lwaki ayogera ku radio ya CBS? Besigye si yali yeeyiseeko. Besigye yagenda bamuyita buyisi nga gwe bompise wano. Omuntu nansaaga olanga gwe lwaki oyogera. Ojjukira ebya Ssaabasajja nga omulwadde ali bweru. Ebyo sijja biddamu. Ebyaliwo bijjukira. Some of us were brought up in a manner nti tusobola nnyo hooliganism. Nera nze set up arrangement yonna because bw'oba yagafuga ggwanga oba olina obuyinza bungi. Kati Besigye waba asobola ogenda ku CBS ng'oli mu opposition omulumba omukubi. Ate oba mu buyinza. But we have seen Besigye as a tolerant man. Mwe followers be, can't you be tolerant for the bigger good? Because the bigger good now is capturing the government. Yes. Led by who? President Museveni. You know, my meaning nga tujikapturing nga ndi mukulembeze. Mwami Kyagulanyi. Because as ngawe ya debate, bwana Kasuku. Simanyi kyolidde leero tufune emboozi endala gye tunyumyako. Stop that. Stop that. Kasuku. What is your problem? Nenda mbuuza bubuuza President Munyagwa. Ekyo yakyembuuza kiri beki. Let me tell you. Because if we are talking about brotherhood, the moving brotherhood in Egypt, yalina crowd z'abavubuka. Never successfully, never overthrowing Mubarak. Hosni Mubarak. Did they even survive for a year? They didn't. Tebakwata mwaka. Genda okunoonyerezeeko. Pozi babasiba kati bonna. Ali president n'afa yafiira mu kkomera. Muhammad Morsi genda onoonyereze. Nga tebawuliriza baga tolina kyotugamba buli abagamba ko baga tolina kyotugamba. Nga tebalina gwe babalamu magezi. Bagwezaayo omwaka. You see, obuyinza buno okubutwala kirala, okubunoonya kirala, okubutwala kirala, okubufuna kirala, okubunoonya kirala, okubufuna okutuukako n'obufuna kirala, okubutwala kirala n'okubunyweza kirala. Waliyo DJ Madagascar yatwala obuyinza. Kyamukiriza avuka ali akuba omubimba nga kuba endongo yasunda beni y'ebinyaanyanya. Vuka ne bakyamuka naga yono yaddako. Our man. Enoonyereza yamalako emyaka emeka. N'abamu ku basajja bene kakati bakyali mu makomera. Government tulina okuggyako President Museveni. But life after him is very important. We need a leader who is tolerant. A leader who seems to be in touch with the dynamics of politics. Respect is mutual. Inakuwa two-way. A leader who is not ready to respect others. Tabera worth kubera kumuita na leader. So don't waste time. Totumalira budde nnyo. Saying I wish him luck, my brother. Kyagulanyi. Nene wabeera mu government, God nange mbeera mu opposition. Nkubuulidde. Mbeera nga nkambwe nnyo. No, I'm clear with you. Ate nze ekirungi kyennyina nze mwandibadde munjagala. Oyogera amazima. Because
singa nali njagala nandigenze nengula tiketi yaabwe singa nembere MUP easily milioni 10 zaali zimpa card nambere MUP nkugambye the people whom besinza kuddamu kujoininga nyina ebintu byenalabira mu youth brigade ya Sebagala nenjiga ebintu bingi waliko mu youth brigade ya Sebagala nze twali mu DP twali mu DP nga basemwogerere basajja bakulu we bali Paulo wagezako kusinkanako ne muzeyi Paulo semwogerere Paulo semwogerere muzeyi Sebana Kizito Damiano Lubega twazi a team krima yaliwo ow'ebyobufuzi ne kati Sebagala najja avuga egaali nayisawo egaali n'abasinga numbers ne bajja bafuna obutakanya ne Sebagala nga bolaba mpuuga ne naye nga twagala okubawuliriza nga muzeyi semwogerere balina kye bakyatugamba nga tuli bakambwe bazibu mu brigade twali bakambwe nga bonga nti Sebagala talina bitabo nsobola okutta ekiro ekyo naye nayiga bingi so twali mu FDC nga tujjako tuli ku Amriyat tuleta muntu tujjako muntu tuleta Amriyat muntu nga ina injustices ezimukolebwako lwakuba ina character etatu twali tukiriza mu defiance kinga bane tusoke tukole structures naye tetwamukirizanga na kunnyonnyola byannyonnyola nga twalina byoyogera tugende ku street tulwane bannandala abo nga bebatulimbe tuvuga amuyita molo kimbega muntu natugamba time yaddinga n'ekintu ekyo nti obudde bujja kulamula obudde bwalamula abo ba NUP bawona kimu nti Katonda teyawa obukulembeze mu kalwa akawedde singa abamu bafu nga bebeseboka singa mpuuga mufu singa mayiga mufu singa Segona mufu bandi singa bedi bwanika mufu so state power kintu kinene tetusobola kukigezesa bwetu kyo ku muntu I strongly believe that Museveni must go and indeed ajagenda oba oyagala oba omwagala nnyo oba owulira ne bamwogerako olukuyiwa he must go but we need a leader who can hold this thing amagye gano agakwate such that ekintu tekitulikira nekitutwala the military is so funny babateeka operation ne babalangirira nagamba kale ninga bo bamanyi mu wiki 2 mwena bagenda kubatta including your president so bizibu government is something not easy twetaaga tufune leader we need a president nze singa Besigye yali esimbyewo sandi esimbyewo because byenjagala ebirungo byonna mu president Besigye abiina omulala gwe nandirekedde osange eyo singa nelwakuba tetukanyamu waliwo ettakanyamu katono gye n'omuntu waliwo kettakanyamu yayagala kubeera diplomatic all through ekyo nakyo tekikola naye kyakola nsobi naye abasigadde to kino ekintu kireke kinenemu ne Besigye singa wali wano singa nsiri candidate ndowooza otegedde atondamu bimbuuza ebyo no that is it ekyo kibaze na ekyo nkitegedde I just because on but I don't hate Honorable Kyagulanyi siwala na Honorable Kyagulanyi sina kyemuwalanira siwala na likewise nze mu DP let me tell you this nakyo kitegerekeke nze bwe nava mu DP njagala ogenda obuze abantu beebuuze lwaki saayingira FDC nga nakava mu DP omanyi wa meya nti nabwangulira ku kibiina ate kito kibayitanga SDP lwaki saayingira FDC yali y'amaanyi SDP yaragawa SDP kyali kibiina ky'amabiki yes kyalimu abantu no ne Honorable bali mwezo emeya oyo mwe yali bani but kyengeza kukulaga oluza lwaki twava mu DP twakola SDP meaning I own my head sigoberera muntu ntulokuba oyina ekyakaali no njagala kuwulira ebigendererwa byo biri ki tukole wamu
nze ndulu teina sina nishenga sanze njagala nnyo nokubeera mu private life saga nnyo na ndulu nnyo but what I want to tell you nti njagala nnyo omuntu gwe nkakasa nti ono muba naye tusobola okukwata obuyinza yes that's why nga Besigye singa abadde wano the Sunday badde candidate Honorable Mathias Mpuuga yakyaddeko Emmengo ne tiimu ya DF oluvannyuma lwa NUP okuyugumya Masaka big numbers that happened there abantu ne bagamba it was sort of a counter attack. Was that visit relevant? Emmengo yabadde does it count? It counts Mengo y'amaanyi you see Bampuuga mubeetaaga lwakuba kigambo naivete kibi in actuality oba on paper ekigambo naivete kibi Bampuuga mbeetaaga kabe bakola ensobi zenkana kyabo Bampuuga babwanika babedi bwanika abo mu bintu byabwe ebyo babona mu kavuyo kamwaka kanupu kuba kimubeetaaga abo nga region ekyo mukola nsobi West Nile leta eri mukuletera ba Moses Ali eba recycling ebakomyawo gogamba top brass yo nanti yo namufulume kyemukola nsobi Bampuuga mbeetaaga ababwanika mbeetaaga you need them lwakuba teri kintu kirungi nga muntu ali naive anyumirwa nnyo obulamu bw'ensi atamanyi anyumirwa abamanyi buli kimu kyonna yakimanyi abamanyi n'ebyekyabimanyi n'ebyaluli abimanyi Bampuuga mbeetaaga omuntu yenna asobola okuwangula siiti nga tegenze NRM mumwetaaga naye okusinziira gwe tufuna okuva eyo Mpuuga siiti anaagizza singa egenda ate mu mikono gy'NRM ne mutasobola gaininga that critical number kugimujjako bambo ogimujjako opposition eba tekoze loss naye bagambye nti already NRM ina siiti singa 5 yes atoyaga kwongera ya Mpuuga kati awo ekituufu kye tuba tuliko kibaki atoyaga kwongera ya Mpuuga naye Abedi oyagala giwaayo kikugasa eki kigenda kugasa kyekyo eyabaagala nayo gikwata ogiweeyo goloza n'abakooba oyo nga bw'omumanyi nti bano bayinza okubeera nga balwanagana babiri n'ataba manipulating nga alina poliisi alina kyalina ki n'akabakuba kakati mwemanyi abanupu bajja kusanyuka mbwe tumusudde kati kigasa ki kiyamba ki boleka abo baagala n'omuleka emityana tokola ebibyo n'ogenda mu maaso fe abo baagala balinga mu DP nga tuba ne Besigye tubanoonyeza akalulu federale yaffe emityana gye twalina ya 2016 zaake butebi yagiriko nga organizer nga si FDC ne bagamba nti baleeta omwana wa FDC yaje natugamba mutata we NRM jukira zake yaze nga independent natugamba mbuzake bamututeze we NRM twali ne Besigye nangamba nti yasinga amanyi kasita basi yabanga si yetute ategeke nera zake kurale yaffe yalinge yatwala buli budde bwayagala ngafena tunula butunuzi oyo gundi baagala twatambula naye Mityana district yonna nga tuli ne Besigye nga wa DP nga ye Besigye afa nti opposition basi oyina kuba basi eyina omupiya eyina obuyinza kuba basi katika nkulage nena nseka naivite ekintu kirungi muntu aba naiva anyumirwa atalengera na byakosancha era oyagala Masaka mpulira mu mbiranga government omaye sobola ogwanga kalulu tekanabaawo negwa mu kalulu oba negwanga kalulu kakagwa Masaka yemu ku towns ezimatalinga bona okola kye tuyita civil disobedience okwegugunga katotadde mu Rift Mpuuga versus osobola inzo okukola ngo akalulu nubo kamala okengo bawo ngono bruising nobo bakuba gosubira mbo China kyasho inzo okukoleramu ekyamaanyi ngotaddemu entale ezo ezitagasa. You don't need that. Ibisi mwetaaga. Nze singa nalinze nkulira opposition yeno yonna. Waliwo abantu esandi simbye n'abantu. Waliwo ifo byewetaaga. Yes, oba mukolagana. Let me tell you. Siteeka nti okubeera mu struggle muyina kuba ba mukwano.
Obadde okimanyi? Temuyina siteeka nti muyina kuba bamukwano abampuuga mumwetaaga nagamba Kivumbi honorable Kivumbi naye juzi naye ku TV wali nemugaa gwe Kivumbi bano bampuuga mukuba wabwerere mubeetaaga tubeetaaga nange kennyini bampuuga mbeetaaga naye bantu baffe babasajja bakyalina bahonorable Nsaabutuulo babalemeza mu parliament ba Moses Ali babalemeza omwe abammwe abalinga abakakase abalala kwe bandiyekutte muna mubakuba mubafulumi but naivete kyekola muntu ali naive anyumirwa mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga 2 dakiika nga 2 kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. So going back to the debate because gye twavudde okujja eno yonna how do you rate that whole debate? Any TV yakifunyemu yafunye viewership nga bamawulire mwe mba mukola bagambye online they had over 1 million any TV viewers. NTV yakifunyemu ate singa nakibaddeko bandweza n'akamu ekitundu kwabo tekuliko ngogyeko gye n'omuntu tekuliko political commentator yenkana Munyagwa naye may want President Museveni to be there and again see whether I'm man enough or not. Muntu antawanya muntu saa ku debating ana ya ine empisa nkalubirwa nnyo kwewakana n'abantu abayina empisa oyagala where are you going the man nze nyumirwa nnyo we ba debate ne mabe nina nene ndamulaba nze sifa bojja ne mutandika naye gy'abaira ayagala style yali awo mbamanyi nero omuntu gwe nandikalubiriddwa mujje n'omuntu jeno muntu aba inachayo wana ali intelligent and knowledgeable ekyo tusa kimuma jeno muntu nawe yandiyogedde wa akantu akatanyuma ulusakitali katuufu sinza muga ntukyogedde si kituufu ekyo onsirika awo Munyagwanze situukawo waliwo abantu besiyambalira ku level omusajja yagamba mbu amanyi abakulembeze b'e Dubai bakwano be nkugambye debate yali mu katemba mungi ekisooka debate eggwanga temwetaaga kujja nampapula mu ngalo. There is a perception you know I mean tuba tusuubira nti mbimwogerako mbimanyi. You don't need to carry notes. The debate gye n'abaamu njagala batuteereka kwakulizo tewali kujja na lupapula na lumu. Ekyokubiri tukanye ku umpire kyeki judge moderator atuula wali. Ekyokusatu nti President Museveni incumbent alina okutuula awo. But don't you think it's President Museveni who lost out? He had a chance to talk to over 1 million people against the finest of opponents. Ajja kulabika naye yagadde asooka abalage nti temuli kirasi ye ate namwe ne mukikiriza. But that is what he did even in 2016. Yes, ne tulemerako. Baali batuyita mu ndala ntugamba watabawo tetujja. Neera bano singa bonna baaganye nti tugenda ku NTV mwongereyo ku ewiki. President yalabike yandirabise.
ne wana baba ngamba sikilasi yange ate namwe ne mukola ensobi ne mukubagana kwa bwe namwandize ne message efanagana nga mugirumbisa omuntu omu lwaki ono talabise nga mwe na muri uniform lwaki ono talabise ate mwatuse mwegwa mbulago awide bulira jiddeko cha honorable Kyagulanyi akabati ateka nkunyingi we yasituse ate nakasukira nandala let me tell you buli muntu ali mukalulukano ng'atoola ku NRM kankubulire naivite kintu kirungi nawe ludda kibi omuntu okuwangula wa president w'eggwanga yeetaaga obululu ebitundu 5 ku 10 n'akalulukamu 50.1 President Museveni omba temuwangudde round 1 first round naye muli omu n'akongolako ne mumulemesa ne mumudinayinga 50% plus 1 ne mumulemesa amakkati ago that threshold ne mujje mulemesa President Museveni mba muwangudde kubanga bwe mudda mu round ey'okubiri kumwe asooka n'owokubiri be baddamu niyo red opposition mba muzimbye momentum abantu baga bisoboka ne 50% emuleme bikola ki bisoboka kitegeeza mu kufuna 51% mu mukube mwe mwina kwegatta tamuze message emu mwina kwegatta naye kakati mugenze mu debate out of naivety mukonaganye mu creating the bad blood amongst yourselves meaning President Museveni wabula 50% nga mumwe mulimu owokubiri mwesanga naye temwegaseeko ngatoto tuleketo inampisi oba kyangunyolo kitegeera so opposition mwina kufuna common denominator ebagatta mukkirize nti kituufu ono FDC tiri FDC naye munnange mu struggle you get the point nga bwolabe South Africa ANC bwe yadelemedde okukola government ate neyegatta ne DA ey'abazungu ate so ngopo politics alliances zisoboka naye kati omusoka mu debate ezo ne mwekuba n'okwegatta wali maaso kubalema kibakiganye nenze kyankunyula politics simugudde mbugwe kankujjukiza wadde obimanyi mazeemu emyaka 26 mbyobufuzi olina emyaka emeka emyaka 35 nayingira politics nga gwe olina emyaka 7 wali mu pitu ndowooza nze ne politics ate nga siri mbwa weeyotera nga ndi gonja wakalira ku muliro wali ku muliro nabeera ADC wa Besigye mu 2000 nga ndi mumakerere wano mwaka ogusooka singa ofuna mugumya Sam n'ombuuza nze mwijusha yansanga mu politics shibane mugumya ye bamuta akyali mu detention byebintu ebyetaaga okujjayo byetwandiyagadde okubuuza President Museveni nga tusse ku rule of law kwegamba ensonga z'eggwanga oba ogenda mu debate ya presidency olina okuba nga ozikuba budinda tezeetaaga kusoma nti olina by'orevisinga olina okuba nga omanyi geopolitics regional politics biki the economy byonna birina kuba nga biri ku your fingertip ng'okwatako obukwaso yes abo tulina okupimira president tukirize naye ono president naye president w'okusoma notice nobuuza kaki kano nkanindamu President Mazem politics emyaka 26 toyina kyonsomesa wano tewali nothing toyina nze n'abantu b'opposition awo oline bwakolola manya kyategeeza nseka busesi wamba manyi kyovola nze ajja kungenderera wali endulu si wemba nsobola okuba nze n'akabeera wali endulu wabiri wa Sebagala na Besigye ne DP bwe yatunyiza twagivamu tukola SDP ate ne Besigye batandika FDC saajoininga nali wa reform agenda ne Besigye bagenda mu exile saayingira FDC kubanga yitaliiwo bahonale beti kamya ebaaliwo nga nze Besigye gwe neesiga anabo beti kamya kati presidential advisor yes be baaliwo naye nga nze Besigye gwe neesiga so kyovola nsaajoininga wow so debate mukkirize mugaane eba competition it is an intellectual competition whereby you compete with ideas. A debate edda batugeranga nokulira nti opposers and proposers nga bakikuteera muda nti ebeera two sided chovola ne mu parliament waliyo side bill parliamentary debates these are competitions oba kyangunyolo kitegeeza so muleke kukifuula mbu kintu kyakunyumya mbu nyumya kiboozeboozi nti mujje munyumyenyumyemu
No, President Museveni adajja kujja atubuulire lwaki after 40 years in power we still have corruption that is stinking to the high heavens. Ekyo kibuuzo kigwa kiteeke wali. Lwaki after 40 years in power people are still disappearing? Bakyabulawo. Nga tebaliko na accountability nakyo kyakinnyonnyole. Lwaki yasanga wano railway line infrastructure omuntu temulayini ya infrastructure ne bagirya neggwawo? What happened? Yasanga train ekola obulungi ina network, railway network, that the meter gauge railway obyawula the standard gauge ne meter gauge. Kat President Museveni ali mukugandeta standard gauge railway nga ne meter gauge railway je yasanga wote kyaliwo. Bakuteresezza omusito gw'ennyama ogubbye atogamba nti munterese ekisambi. Those are pertinent questions that tulina okuteeka eri president. Nimuvumu ono katemba wamu. Me, I Munyagwa, I'm not a simple man. Awuntyawo omuntu omujje n'omugisha muntu. Debate yakutte wansi ne waggulu. But tujagifuna manyi waliwo ejja nga mwetuli ffenna. Naye nze ngambya omuntu gwe nandibadde ntyawo ojje n'omugisha muntu. N'omuntu omulala gwe nyinza obutaagira nnyo mumanyi, but bano abeefuula nti bo bafujjo manye bo baliwo ku blackmailinga balala nzaabo be mujagalira ddala mbamba sobo. Nze sirina buzibu mbamba sobo. Now, outside the country, 2 or 3 things are happening. One, President Trump yavuddeyo retaliatinga ne ye foreign secretary ye Hegseth, sorry, that the plans to attack Venezuela are ripe. Kasuku anytime now. Oyina omukisa gumu okunjigirako ebintu bingi nga tukyalina obudde kuba tunayingira gavumenti ze nawe tujja kuba tetulina budde. Ojja kuba South Korea nga ndi America, oli ku mirimu emitume nga nange nyina gyendi, so oyiga ebintu ebisinga. Nakugamba Venezuela President Trump yakubidde madola esimu. Wali omukwano gwange gwe sijja kwogera yaŋŋambye nti kiri likely kuba President Trump teyannyonnyodde kyabadde mu simu, naye agambye kiri likely nti yadaawa Maduro safe passage afulume eggwanga either agende Havana e Cuba oba agende China oba agende e Russia Moscow. Maduro n'agaana. Kyabadde kibi nnyo, yeekoze ekintu kibi. Saddam Hussein Ali Majid, America we yali etandise okuleeta emmeeri nga zisembedde. Saddam Hussein Ali Majid, Nelson Mandela yamuwa offer agende South Africa. Abeereyo teri ajja mumukwata ku Saddam Hussein yagaana. Kozi bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe. Amazima gali nti America tesobola kkiriza China ku expandingira mu backyard yayo. Ekyo kankikuyigiriza okitegeera okuva nereero. Singa ebadde Russia America andigumiikirizaako. Ekyaleetera America okweddiza Panama Canal ennaku ezo abachina baali bagiwambye. Omanyi Chinese are good at scavenging. Panama City nakugamba Panama Canal eyo America yegisima emyaka nga 10 emabega. America yasima Panama Canal. Yakozesa billions za dola nkaga mu mukaga. Ugiteekawo. It is still the most construction project, most expensive construction project since mankind. Kyali kya beeyi nnyo kakati the trillions nga mmeka. America negisima negatta oceans 2 stretch ya kilometers nkaaga yali yawula Pacific ku Atlantic. Ngokuva ku side ya America emu okudda ku ndalo ina kutambula kilomita 10 wetooloole. Ne bateekawo ka shortcut okwangi kujja kukosa olulimi abantu olonda banguyira. Ka kilomita nkaaga ne basima obukutu ogwo Panama Canal. America nebeerawo emyaka 10 bwe yamala negiddiza Panama. Abachina ne bamanya omukisa guzze. Panama City olwaleero yetoolodde Canal eweri ebaddemu abachina emitwalo 2. Tebaava okwo ne bagamba ne government Panama nti muntu wetenda turaninge Canal. America gye yasima ne baweera ku bwereere. Trump yabagambye ne tugyetaaga mugituddiza. Ne bagibaddiza. Venezuela bw'ogendayo essaawa zino mulimu ebendera 4 mu nkambi ya America, mu nkambi z'amagye ga Venezuela mulimu bendera 4.
mulimu ya Venezuela mulimu ya Russia mulimu ya China mulimu ya Iran zewuba zonna nnyo ziramu mu nkambi z'amagi emmeri za Amerika zonna enkesi eza China zonna ezisala nga zikkirira zine kyekwasa eki basanga ne invitation za Venezuela oba okitegeera waliwo allegations waliwo ballooni eyali mu America nga ojjukira ya China spy balloon yes. bagamba mbu yalonchingibwa mu Latin America naye nti ku base erimu mu Venezuela eri mu kutta America ng'eyagala gimalawo ng'esumagolinga enjaga ng'ejingiza mu America ekyo naye Trump akyogera including submarines balina ne submarines aba Venezuela ezingiza enjaga bu submarine babukola nga butono batuula omwo ne katokota bali omwo ne banywa enjaga ne beekamirira ne bakavuga ne bayingira mu America mu territory za America ne kavireyo somewhere amaato ne gajja ekyo ne gatikula kakati mwe mwagala America ekola ki baleese omulabe waabwe mu backyard tebakomye okubaleeta ne drugs bazisumagula nga bazingiza America. But wasn't that the same argument here Putin was raising? That why is NATO, why is Ukraine hobnobbing with the NATO? Eyagala yingira is it what? NATO or something like that? Basembere wano. How did he kati avoiding that? Finland teyali mu NATO. Bwe yalumba Ukraine, Finland nayingira NATO. Nera kakati Putin Russia ina kilometers 12 eza borders sharinga ne NATO kati Finland yayinge whereby most likely ne nuclear warheads za America zile kazili Finland kino tobigatta was in Ukraine a nuisance to Russia yali nuisance to Russia to the levels of Venezuela kwa America. Ukraine yaina drugs ezirumibwa mu Ukraine ze flooding mu Russia. Ukraine is a democratic state. Is Venezuela a democracy? I don't know. It's not. But I've seen a few officials from America, including Baron, Tabaniwa Trump, bagenze in Moscow, mu Kremlin, okuteesa ku peace deal. There is a peace deal gye bali basosoteeka ku meeza, ne bagijjawo America n'egijjawo Putin gye yali eyagala, baleese endala. Putin n'agamba nti kijja soboka. I think President Putin zenandiyagadde nandisanyuse nnyo singa President Putin yakkiriza n'ayingira NATO. Kubanga olwo baali bamusabye ayingire NATO bamu special status. Era yayadde ayomba n'agamba bizibu byonna tulina byava ku ba Europeans. Naye President Putin, I respect him a lot. Kubanga Russia is a more useful than China ku nsi. Russia yambye nnyo mu science and technology. Russia is a country etali selfish. Russia egabye nnyo scholarships abaana ne basoma naddala wano. China yo is a very terrible state. Loan zokka zeegaba. Omanyize ne mbata kamyu manya mbozi kunte ozimanyisa. China is a very problematic state. But in the end, we say President Putin. Akirize simanyi oba mmanyi simanyi oba nebinanyiza n'obiraba but mbanye mbase ebiraba. With due respect sir, akirize wabeho peace talks, peace deal. Nti Russians bali ba mugaso nnyo eri ensi yo you could see mu field entertainment obadde obalaba this rich man Abramovich nga bali n'emipiira mu byemizannyo mu bantu balungi nnyo. Russians are good people actually, let me tell you this. Russians bagatta kinene nnyo ku nsi kuno emmere, food security, biki balwanyisa ebintu bingi. Russians yandikiza abeera peace deal ye at least wa mugaso nnyo mu nsi muno okusinga China. So but kyengezako okulaga nti bino ebisigadde deal ejja kuba bajja kwogera naye naye nga nkulaga nti Ukraine yali si yabulabe kwenkana Venezuela yabulabe ku interest z'ensi eno yabulabe. But it's unfortunate nenaze mwabawagira President Maduro asigale nga ajeemera ebiragiro by'okumugamba afulume eggwanga simanyi kye mwagala.
Fire power yo tezuweze meringa 11 zili around yes fire power yo muita wakuzanya oyo Trump yakutte wansi ne wagwa fire power yo muita wakuzanya si wakusaaga he must subira ina kufuna safe passage chance webe kyaliwo and of course President Trump nayongera ekoyinga kitwayogerako luli kono yasongeze mba Somali nagambe wamwe muri bubi muri wano mutubonyabonya mutusumbuwa nayongera otegeeza nti abantu bakudde ewaabwe but isn't that a very very bad foreign policy? No it's not countries chiri healthy egwanga kubeera selfish egwanga priority number emwe inakuba ku bantu baliyo omwami Singapore Africa yamwe mugenda muzunga chovola omunyigira abakuumye ewaabwe kituufu let me tell you Abangereza bayingira mu European Union ne baleeta police yokwagala okujjayo ensalo mbu Europe efuuke ekyalo kimu obusajja bwava mu Eastern Europe ne bufladinga Bungereza emize gyali gitali Bungereza gitandika okweyongera egyo kidnapping abantu for ransom ne bagamba n'ekiro kiki kigenda mu maaso kiki kigenda mu maaso kankuwa example waliwo wano abantu besijja kwogerako otero genda mu sauna bwe bayingira mu sauna bekuutiramu ebintu byonna ne baleka nga bagiddugazizza bantu bagwira bali wano nkwa kyakulabira kakatono n'osanga sauna yonna bagiwanze mbagikoze kino kandi bannayo ekyo kino kiki kakati abo bakkiriza babeere wano 5 million naye Uganda bweta kutamya so kyengezako kulaga nti South Africa kyekyagimalawo ba foreigners bamalawo South Africa abantu bonna okutighteninga immigration laws laws and rules is governing policies is governing immigration kiri health eri egwanga ye gundi yaffe kati Trump ngate muita amini mugamba nze okugamba wano nti abagwira tubakwakendezemu mugamba ninga amini ka Trump naye amini waliwo gwendera baga nti Munyagwa will be the next amini atatya okwata ku buyinza bwoti atatya wabula kyensimba bulya tewaba nonsense tewaba nonsense tosobola kuleeta fujja eryo gomuzanyo gwe muyina wano Museveni omanyi President Museveni ayonoonye eggwanga lino osanga a carrot leader nga ine SFC mukuuma omuga kati omukuuma ki ani ogwe mukuuma kugambye oyo ani gwe mukuuma oyo so waliwo nonsense gutaki but kyengezaako kubategeeza mu abantu aba na Uganda nti president priority na president ogwange ina kubako bantu bo bofuga kakati Uganda oli budgeting otya bo budgeting ebyobulamu go budgeting abantu milioni 4 omwaka ogenda okugwanga bali 8 nga oyingidde milioni 4 abavudde Sudan abavudde Congo ne bayingira gwe budget ye likola ddi bangambye mu kuwandiisa endanga muntu ekyabadde West Nile ezo na border towns buli border town je tuyine liko police border badde bazemu kuwandiisa abakongo badde basala ne bajja bewandiisa wano aba South Sudan abacho population ejola beri 40 something oja kwesanga 14 siba na Uganda kituufu kati mugamba tubaleke eno Uganda kyogamba mwe is it elastic mbwe egende gazo oja kutuuka nga bali 80 million ziwano 80 million zinga mwabagwira muri 35 abanansi muri 35 bali okeba kitukole batwale no bwa president awo zidde okunywa anyway ogambye ebisatu ekyokusatu kiriwa I know byebyo bya Trump ndoza byabaddeko ekyo kyabagwira I think he's still very very not happy with nadagamba abantu bava mu nsendala they don't meet the civilization in America anze nenze kisinza kunsanyisa internationally chansanyisiza cha Japan prime minister wa Japan omugoberero omukyala oya stands against the gundi high-handedness ya China ansanyusa I love that lady yakutte wansi ne wagwa imwagala nnyo yagambye nti China bwerumba Taiwan Japan tejja kufuma okona kulonza konna okujjako okusitula emundu ziseke yansanyusiza I just like that lady Japan esobola China tegisobola kakati gosanyisa aba Japan mu kulwana wawuliyako drone ze gundi ze Iran ze baita the kamikaze drones kamikaze kigambo kya Japan
kamikaze kigamu kitegeza suicide mission. Aba Japan mu World War II nga bagenda okubera defeated in Pacific Ocean. America yabakuba ne bafunza America ne banywanyi bayo nga bafunza aba Japan basoka kuleta suicide missions one. Nga abana akube alete nyonyi nakasuka emizinga bwe gimugwako nalabange meri za America zijja. Na flying enyonyi najissa najingize meri na firamu. Aba Japan aboyire emitwalo 5 betuga bwetuze nga bafana mu America. Lere mission bagita kamikaze mission. Chobola n'abagundi aba Iran drones abazita kamikaze. Ntwegenda tedda. Tozanya n'aba Japan balina omutima mugumu nnyo. Bainalo. Japan yo bambi yanyizaako kubolish Abe Shinzi. Yali prime minister waabwe. Gali politics omulala oba neighbor baabwe kifija kwogera. But kyengeza kulaga nti Japan bwe yimira against China kiba kitukolera. You see China anyway. Nenga checho. By Japan nsaba eripiri gene article 9 yasemateeka waabwe. Ebagana okulumba gwange dda. Babenga basobola okulumba. Kali tweyanza nyo weekend no campaign trail odda Ekyandi Jinja City. Ku Lwokutaano ndi Bugweri ne Bugiri. Ku Lwomukaaga ndi Kawempe. Tujja kwongera okurolling endala naye kati ezo ze zijja okukoma tutandike cities and municipalities zokka. Okay. Tweyanza nyo tweyanzege abantu abadde beesunga honorables views ku debate muzifunye. Now it is over to you. The discussion continues there in the comment section. For now we have to call it a day. Until next time, mubeere bulungi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange